Abooluganda Mukama yeebazibwe nnyo. Olwaleero tugenda kugabana ku kigambo kya Katonda ku byokulwanyisa oba ebyokwekuumisa eri ebyokulwanyisa eby'omwoyo bitukozesa okwekuuma eri obulabe. Ekyandowoosezza ku kigambo kino by'ebiseera eby'obulwadde buno obwa ssenyiga omukambwe bwe tulimu. Kati ffe mu Uganda tuli mu kiseera nga omuggalo gugenda omuggalo gugenda gukendezebwamu. Kakati emmotoka zisobola okutwala ku bantu abana ez'obuyonjo n'emmotoka ez'olukale nazo kati zitambula naye nga balina okugendera emitendera egitali gimu. Kwegamba ebintu ebiringa ebyo n'amaduuka gasobola okuggulawo agamu kasita gabanga era abantu abayingiramu banaaba mu ngalo, abantu mujjukire tuli ku kino ekyatonsemberera abantu okuba nti babeera walako ne bannaabwe nga temuli mu mugotteko oba okweriraana ennyo. Kakati era ennaku zino bw'obanga ogenda okutambula osooka kubuuza owanga akakookolooko okalina, akakookolo buno bwe twebika ku mimwa ne ku nnyindo. Ate buli lwoba ogenda okuyingira awantu obanga ofunye omugenyi gamba ne onaabyeko mu ngalo, sanitizer wuuno, ebintu ebifaanana bwe bityo. Kakati bwe tuba nga twetegeka nnyo mu mubiri, kati ate ffe ng'abaana ba Katonda mu mwoyo twetegeka tutya? Naddala kubanga ekigambo kya Katonda kitubuulira ffe omulabe waffe y'ani? Kakati eno mu ssenyiga omukambwe omulabe waffe essenyiga omukambwe, naye ffe omulabe waffe y'ani? Kubanga ate bw'abanga tutegedde omulabe, olutalo lwa ngeri ki lwe tulwana? Ekyokusatu, olutalo luno lugenda kukomekkerezebwa lutya? Pulezidenti yayogera bulungi owaffe owa Uganda Oweekitiibwa Kaguta Museveni yatugamba nti nno abantu jjukira baali bakaayana nga bagamba lwaki tebayimiriza ab'ebimotoka bino ebiva e Kenya ebiva e Tanzania. N'agamba nti bw'oba ogenda mu lutalo tolwana lutalo olutaliiko pulaani, olina okulwana olutalo nga lwa magezi, ng'olwanisa magezi ate ng'ogenda kuvaamu nga gwe owangudde so ate so okwerumba gwe wekka na wekka. N'olwekyo era Bayibuli etubuulira olutalo lwaffe omulabe waffe y'ani? Ye Sitaani. Olutalo lwa ngeri ki? Si lwa mubiri na musaayi. Ate lugenda kukomekkereza lutya? Lugenda kukomekkereza nga tuwangudde kubanga Yesu yamala dde okitukolera ku musaalaba. Tugenda okusoma okuva mu kitundu ekya Bayibuli Abeefeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi-n'omunaana. Bayibuli egamba nti nno eby'enkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. N'olwekyo tutandika tuli bagumu nga tulina obuyinza obw'amaanyi ga Katonda. Lwe lunyiriri olwa Abeefeso 6 olunyiriri lw'ekkumi. 11 mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Sitaani. Ffe omulabe waffe ye Sitaani. Bino ebirala ebyokwekuumisa bye twambala bukookolosi, kunaaba ngalo na sabbuuni, tonsemberera, ebyo byakulwanyisa byaki? Bya mubiri. Naye ffe batugambye twambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, ebyo byakulwanyisa bya mwoyo. Kubanga mu Bayibuli mu lunyiriri lw'ekkumi-n'ebbiri Bayibuli etugamba nti kubanga temumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo bya waggulu. Mikwano gyange, ffe tetulwanagana na mubiri na musaayi. Oyo muliraanwa wa kunyiiza si ye mulabewo, omulabe we ye Sitaani. Ate gwe tojja kulwana na bigambo, tojja kulwana na kumusooza, tojja kulwana na kuwoolera ggwanga, tojja kulwana na lwagamba nti kale kyankoze nange kankimukole. Ffe tulwana olutalo lwa mwoyo kubanga omulabe waffe ye Sitaani. Ate tetulwana na mubiri na musaayi, tulwana n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo bya waggulu. Abo olwo lwe lutalo lwaffe gye luli. Bayibuli etugamba mu lunyiriri lw'ekkumi-n'essatu nti kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda
mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi olunyirwe 14 kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima. Kakati muwulira bannange tugenda kwogera ku byokulwanyisa bya mirundi 6 Bayibuli byeyogerako ate nga Pawulo yali ageraageranya n'ebyambalo eby'olutalo abasirikale Abaroma bye bayambalanga. Tugenda kwogera ku byambalo 6 buli musirikale Omuroma byabanga nnyo okwambala ng'agenda okwaŋŋanga omulabe oba ng'agenda ku lutalo. Ekirabe ekyokwambala ekisooka tulabe nti gwe musipi, omusipi ogw'amazima. Bayibuli etugamba nti nno Sitaani ye taata w'abalimba. Era Bayibuli etugamba netugamba mu Kubikuliro 21 n'olunyiriri lw'omusanvu nti abalimba bonna tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo mikwano gyange ekyokulwanyisa ekisooka kye tulina okumyumyula ge mazima. Omanyi ekyambalo ekyo eky'Abaroma kyabanga kigazi nga kiwanvu nge olukanzu oluwanvu. N'olwekyo jjukira bw'olwanna mu lukanzu ne bw'ofubutuka emisinde ne waliyo ebitiititi okukakana ng'ogudde bikuteze. N'olwekyo babanga balina okunyweza ekanzu ebagisike wano mu kiwato baginyweze bagisibe basobole okuba nga twali kibatega. N'olwekyo amazima ge gagenda okutukuuma eri emitego egy'omulabe Sitaani. Amazima Bayibuli mu lunyiriri olw'15 era 14 lutugamba nti ate mu kifuba nga mwambadde obutuukirivu. Kakati munnange ne bw'onoosiba amazima olina n'okwambala obuki obutuukirivu. Mu Isaaya essuula ya 54 olunyiriri lw'14 Bayibuli etugamba nti mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa. N'olwekyo mikwano gyange mujjukire nti ekifuba we wali omutima omulabe. Era mulaba bano bonna abambala zino bino ebintu ebibakuuma bi bulletproof ebikuuma eri amasase obutakuba muntu mutima. Abakulembeze b'amawanga bazambala nga zibisse wano mu kifuba. Amagulu bagaleka, emikono bagireka n'ekifuba. Lwaki? Kubanga essasi bwe likuba okugulu bayinza okutemako n'olama naye omutima kiba kizibu mikwano. N'olwekyo kakati ffe kyekikuuma emitima gyaffe bwe butuukirivu. Mu butuukirivu mwe tuliyima okunywezebwa. Kakati ate era Bayibuli etugamba ne mu kyamateeka essula y'omukaaga olunyiriri lw'okubiri n'olwokusatu era mu butuukirivu obwo nga tugoberera amateeka ga Mukama Katonda mwe tujja okuyima okukola ki okunywezebwa n'okuba nga tulinga obulamu bwaffe ababu kigambo kikyemankosa obulamu bwaffe nga tulinga tubuteeseteese tubukugidde bulungi eri buli mitego egy'omulabe Sitaani. Kati ate mu Bayibuli mu lunyiriri lw'15 Bayibuli etugamba nti ng'ate ebigere byaffe tulina okubinaanika engatto ezo kwe kweteekateeka okuwulira enjiri ey'emirembe. Mikwano gyaffe era okuwulira enjiri gw'oyinza okulaba nti nno ate kino kikwatagana kitya n'olutalo. Ne munnange bw'otayambala ngatto ezo ez'enjiri ey'emirembe eya Mukama waffe Yesu Kristo ekyo nakyo kikukuuma. N'olwekyo ez'engatto nazo nno zinyweza. Tuyagala kubeera mu lutalo ng'ate ebigere obirese bweru binyweze n'engatto ezo ez'okubuulira amawulire amalungi ate ebigere nga biri mu ngatto ez'okuwulira enjiri ey'emirembe. Mujjukire nti nno kya mugaso nnyo okukuuma emirembe. Bayibuli etugamba mu Mateyo essula y'okutaano nti balina omukisa abo abakolerera okukuuma emirembe. N'olwekyo ate era ne Bayibuli netugamba nti fuba buli omu nga bw'osobola okulaba nti obeera mu mirembe ne bantu banno. N'olwekyo okubanga twambadde engatto ezo ez'okujjumbira okuwulira enjiri ey'emirembe, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu lunyiriri lw'16 Bayibuli etugamba nti ate ku ebyo byonna nga tukwatiddeko engabo ey'okukkiriza. Kati engabo ffenna tugimanyi, engabo yeekutaasa. Oli bw'aba akasuka effumu engabo bw'ogiteekawo effumu likuba ngabo ng'oliyiseeko oba bwe kaba akasaali era engabo eyinza okukutaasa. Bayibuli etugamba mu Yokaana ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri olw'okutaano na essula y'okutaano n'olunyiriri olw'okuna nti no kubanga buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi ate buno bwe buwanguzi gano ge maanyi agawangula ensi kwe kukkiriza kwaffe. N'olwekyo mikwano okukkiriza kikulu
okukkiriza bwe bwesige bwe tubeera ne Katonda ne tumanya nti olutalo kalubeere nga lunyinyitidde lutya Katonda ali ku lwaffe n'olwekyo omulabe waffe yaani atera mu Zabbuli 18 n'olunyiriro lwa 3 era ne mu Ngero 3 n'olunyiriro lwa 5 Bayibuli etugamba nti Katonda y'engabo y'abo abalina okukkiriza. N'ekyo kye ekyokulwanyisa ekya kye tulabye. Ate era Bayibuli etugambye nti engabo eyo yajja okutuyamba okuzikiriza obusaale bwonna obw'omuliro ogw'omubi. N'olwekyo engabo eyo nkulu tulina okuba n'okukkiriza. So okukkiriza mu ddogo, so okukkiriza mu maanyi gaffe, so okukkiriza mu magezi gaffe, niyo okukkiriza mu maanyi ga Mukama Katonda waffe. Olunyiriro 17 muweebwe ne seppeewo ey'obulokozi. Kati seppeewo ey'obulokozi seppeewo ey'obulokozi seppeewo jjukira seppeewo tuzambala ku mitwe. Kati nga bwe twagambye nti nno ku mutima olina okuteekako ekyambalo ekyo eky'obutuukirivu kubanga ekikuba omulabe bw'akwaŋŋanga omutima tolama n'omutwe kubanga oli bw'akutemako omutwe oba ogenze. Kakati tulina okuteekako seppeewo ey'obulokozi. Obulokozi Bayibuli etugamba nti kigasa ki? Okulya ensi yonna ne n'ofiirwa omwoyo gwo. Kigasa ki okubeera ku nsi kuno n'okungula ensi niye omwoyo gwo ne gukomekereza nga gugenze mu Geyeena. Bino byonna bye twogeddeko, engabo ey'okukkiriza, obutuukirivu, omusipi buno oba nga tokkiriza Yesu, nga tokkiriza bulokozi, totutte Yesu Kristo ng'omulokozi wo, nga tutambulidde makubo ag'obulokozi, ojja kubanga omutwe nno ogulese guli mu matigga, oyinza okugenderamu olutalo. N'olwekyo enseppeewo eyo ey'obulokozi nkulu nnyo. Mpozi Bayibuli etugamba era mu Efeso 6 etugamba ne ku kitala eky'omwoyo. Ekitala eky'omwoyo kye kigambo kya Katonda. Ate kino ekitala kituyamba mu mirundi ebiri. Kitegeeza nti oli bw'aba nga akulumbye oyinza okukozesa ekitala kino ekigambo kya Katonda okwerwanako. Ate ne bw'oba nga ggwe olengedde omulabe ng'oyagala kumwaŋŋanga nga tannakutuukako era okozesa ekitala kino eky'ekigambo kya Katonda. Tulaba nti ne Yesu Kristo yennyini yakozesa ekigambo kye okwaŋŋanga omulabe Sitaani. Mujjukira mu Matayo essula ey'okuna Yesu bwe yali mu ddungu ng'ali kuno ku nsi n'amala ennaku 40 nga talya tanywa ali mu kusaba, omulabe Sitaani teyamutya, yadde yali mwana wa Katonda. N'amugamba, yamukeema emirundi mingi naye ng'akozesa kigambo kya Katonda. Waliwo yamugamba nti kale oba oli mwana wa Katonda, amayinja go gafuule emigaati olye enjala ekuluma. Yesu n'amugamba nti ekyawandiikibwa ti omuntu tabeerenga mulamu lwa mmere lwa mugaati gwokka wabula na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Sitaani n'amugamba nti kale kyawandiikibwa nti oliba owanukayo bamalayika banakukwata ne bakuwanirira buuka okuva eno ogweri. Yesu n'amugamba tekyawandiikibwa tokemanga Mukama Katonda wo. N'olwekyo mikwano gyange ekigambo kya Katonda kikulu nnyo. Mu Zabbuli essula e19 nedda mu Zabbuli ey'e19 olunyiriro lw'11 Bayibuli etugamba nti nkwesa ekigambo kyo mu mutima gwange ne mu kwonoona ayi Katonda. Bwe tutereka ekigambo kya Katonda mu mitima gyaffe kijja kutuyamba okuba nga kivaamu ebibala eby'obuwulize n'okugondera amateeka ga Mukama Katonda. Awo tubeere nga twekuumye bulungi. Era mu Yoswa essula esooka n'olunyiriro lw'8 Bayibuli egamba nti ekigambo kino tekivenga ku mitima kamwa kamwe, munaakyogerangako emisana n'ekiro, awo nno mulyoke mubeere n'obulamu obulungi. Ate ne mu Zabbuli esooka era Bayibuli etugamba nti omuntu eyeesiga Mukama ajja kubeera ng'omuti ogwasimbibwa ku nsulo ez'amazzi. Ekitegeeza nti omuti ogwo yadde kasana yadde kyeya gwo gujja kuba nga gubala ebibala kubanga gujja kuba nga gufuna bulungi amazzi. N'olwekyo mikwano gyange byebyo ebintu ebyokulwanyisa omukaaga
bye tulina okukozesa mu nsi ey'omwoyo. Kati nga mu nsi ey'omubiri tulina buno obukookolo, oluusi wabo bano abambala bino obuglaasi ku maaso, waliyo okunaaba mu ngalo n'amazzi ne sabbuuni, waliyo tonsemberera ng'abantu bakuumira wala, oluusi maduuka kati olaba bateekawo obuguwa okusobola okukakasa nti ddala olitakusemberedde, sanitizer n'ebiringa ebyo. Naye mu nsi ey'omwoyo twetaaga seppeewo ey'obulokozi, twetaaga mu kifuba kyaffe obutuukirivu, twetaaga omusipi ogw'amazima, twetaaga engatto nga tuzitaddeko, tuzambaze engatto, ebigere tubyambaze engatto ez'okweteekateeka okuwulira enjiri ey'amazima, nga tukutte engabo ey'okukkiriza ate n'ekitala eky'omwoyo kyekigambo kya Katonda. Kakati olunyiriri lw'e18 ne lubiwumbawumba bulungi. Mumanyi mu biseera bino ebya ssenyiga omukambwe, abantu abagenda mu quarantine, katugambe nga waliwo abadde mu kisenge bamukuumidde omwo, bw'abanga bamusiibudde takyalina ssenyiga omukambwe, ekisenge baleeta abakugu ne bakifuuyira kyonna ne bakirongoosa ne batekamu ezo zisanitizer. Era kakati kwengaba buli omu ajja omulaba omuntu tebamusemberera, bambala biki. Kakati ffe embeera eyo bwetyo, ffe ogamba nti ekifo kino bamaze okiteekateeka bulungi nnyo, temuli bulwadde. Ffe tukola tutya mu nsi ey'omwoyo? Ekyokukola tukizuula mu Befeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'e18 nga musabanga, batugambye nti nomuweebwe batugambye nti nga musabanga buli kiseera, n'olwekyo okukuma embeera eyo okubanga buli kimu kiringa bw'osanga akatale. Ennaku zino twali tuwulira nti akatale k'egindi baakagadde. Lwaki? Abantu badde tebali ebyatonsembeera, badde tebabiriiko, tebakebera bbugumu lya mubiri ng'okayingira. Ebintu ebiringa ebyo tewali mazzi ga kunaaba mu ngalo ne sabbuuni neewakkekwa. Kakati Bayibuli etugambe ffe tusabenga buli kaseera. Nzijukira Danyeri, mu Danyeri essula ey'omukaaga, yali musajja wa kusaba nga mirundi 3 buli lunaku akakuma viivi ge n'asaba Katonda. Kakati nayogera kunagabanako nammwe nti okuba nti tusaba buli kaseera tekitegeeza nti ojja kubanga ebyokukola ebirala byonna bino ojja bivaako obeerenga ng'eyo ng'osaba. Kitegeeza nti Mukama Katonda Yesu Kristo n'Omwoyo Omutukuvu baanirize bajje mu buli kintu ky'ogenda okukola, kubanga byonna bye tukola ffe tukolera Mukama waffe omu ye Yesu Kristo. N'olwekyo buli kyoba ogenda okukola, bw'obanga oli mukozesebwa, bw'obanga oli bakukozesa ng'ogenze ku mulimu gye bakukozesa, waliwo Mukama wo ono gw'olabako, naye manya nti olina Mukama wo ye Yesu Kristo. Oyita Yesu akukulembere, akuyambe, akulage engeri y'okukolamu emirimu gye obulungi. Bw'obanga ate oli mukozesa, naawe nga okozesa abantu, Omwoyo Omutukuvu ne Yesu era bajje bakoole bakuyambe. Bw'obanga oli musomesa ng'osomesa, kowola Yesu akuyambe by'osomesa abaana bakole ki? Babitegere. Bw'obanga oli muyizi osoma, kowola Yesu era ajja kukuyamba. Kwegamba banga buli kyokola, oba oli mukyala mufumbo, oli waka, osiiba waka, kowola Yesu akuyambe, akumekuma omwami wo, akumekuma abaana bo. N'olwekyo mikwano muli mbeera buli kintu kyonna kye tukola tuyite, yadde oli mubaka wa palamenti, yadde oli mubaka wa gavumenti ez'ebitundu, kansala, buli mbeera yonna oli chairman wa kyalo, wa miruka, wa ggombolola, tuyite Yesu tumusabe mu buli kye tukola ajje atuyambe. N'olwekyo okumusaba kitegeeza, okusaba buli kasa kitegeeza oyinza okubanga oyogera byawandiikibwa, onsase ayi Mukama, Ezabbuli 5:1 olunyiriri olusooka, osaanidde Katonda gwe okumwebaza. Byonna byonna ebyo Mukama ye musumba wange, ebyowandiikibwa biyitirivu. Yesu Kristo ge mazima, Yesu Kristo lye kuwona amazima n'obulamu. Byonna ng'oba obyogera ebigambo bya Katonda ng'omusaba, ekyo kikulu nnyo. Ate batugambye nti n'okwegayiriranga, tusabe n'okwegayirira, kubanga tosaba busabi ne n'okwegayirira. Okwegayirira oba weegayirira n'abantu abalala, Mukama ng'omusaba, tosaba bikuyamba gweka, ne n'okusabira abalala, n'okusabira eggwanga, n'okusabira ebitundu, n'okusabira ensi yonna, n'okusabira ekkanisa, n'okusabira abakulembeze. Buli mbeera yonna ng'ogisabira, okusabira abalala bayimirire mu kiseera kino. Era tugamba okusabanga buli kiseera, ate tulina okusaba mu mwoyo. Kati mu mwoyo kitegeeza nti tomala gasaba bigambo ffa
olina okusaba omwoyo omutukuvu. Bayibuli etugamba mu Baruumi essula y'omunaana n'olunyiriri olw'26 nti ffe oluusi tuba tetumanyi ngeri ya kusaba, naye omwoyo omutukuvu ye ajja n'atuyamba n'asaba mu maloboozi ebigambo byaffe bye bitayinza nakwatula. N'olwekyo tuyite omwoyo omutukuvu ajje atuyambe nga tusaba. Ate era etugamba n'okunyiikiranga kuba bwe tuba tusaba tunyiikirenga. Nzijukira olugero mu Bayibuli mu Luka 18 olw'omukyala oli namwandu eyafuna omugenyi n'agenda ewa omulamuzi ono yali mukambwe, tatya Katonda, tatya bantu. Naye omukyala n'agenda namwandu n'amusaba ku mugaati, omulamuzi nga tayagala kumanya. N'abanga ngaddeyo bambi ngaddeyo buli kaseera. Kati paka omulamuzi ono yadde teyali muntu mulungi yagamba yadde sitya Katonda, yadde n'abantu sibafaako, namwandu simufaako, naye olw'okubanga mpitiridde kajja buli kaseera kamale gammwe kyayagala ndekese. Kakati Bayibuli ekomekereza ng'ebuuza nti olaba oyo omuzibu ennyo, omulamuzi atalina wa Katonda, atatya Katonda yadde abantu, olaba yasobola okuwa namwandu kyetaaga. Naye ate ffe Katonda waffe bwe tunaaba nga tulemeddeko mu kusaba, mu kumwekwata, naffe ajja kutuwulira kubanga Katonda waffe mulungi. Era Bayibuli etugamba mu Luka 11 olunyiriri olw'9 nti mukonkone mujja kugulirwawo, mukonkone mujja kuzuula. Nedda, mukonkone mujja kugulirwawo, munoonye mujja kuzuula, musabe mujja kukola ki? Mujja kuweebwa. N'olwekyo eyo y'embeera gye tulina okwekuumiramu okulaba nti nno tuba nga tulina ebyokwekuumisa oba ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Tuleme kwerabira essa tuliteeke obuteesi ku bukookolo buno obw'omu nsi eno gye tulabako ey'obuliwo ne twerabira nti wano tuli mu lugendo, ate nti omulabe waffe si mubiri na musaayi wabula b'amasaza, egyo emyoyo emibi egy'omu bbanga. Mukama abankumire. Naye nga sinaba kugenda, oyinza okuba nga oli eyo twayogedde ku ssepeewo ey'obulokozi nga tokkirizanga Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Njagala tutwala akadde kano tukkirize Bayibuli etugamba nti omuntu atula nakamwa ke ate nakkiriza mu mutima gwe okulokoka. N'olwekyo kubanga oli eyo ng'oyagala okwetwalira Yesu Kristo ng'omulokozi wo, osobola okumanya nti ddala oggumidde, tewali kigenda kwaŋŋanga. Kubanga kisooka kwaŋŋanga Katonda ne kyokka kikutuukako. Awo ng'olyoka oddamu essaala eno ng'oddamu ebigambo bino nti ayi Yesu, olwaleero ntegedde nti ndi mwonoonyi era nnakuwalira ekibi kyange. Nkwebaza kubanga wanfiira ku musaalaba era n'onteekerateekera ekkubo ery'obulokozi. Olwaleero njatula n'akamwa kange era nenzikiriza ne mu mutima gwange nti gwe mulokozi wange, era nsaba nkwaniriza mu bulamu bwange ojje obeere mu bulamu bwange, nyaniriza omwoyo mutukuvu mu bulamu bwange. Era olwaleero njatula nti ndokose. Erinnya lyange lisangule mu kitabo ky'abafu, oliwandiike mu kitabo ky'abalamu mu linnya erya Yesu Kristo. Mukwano gwange bw'obanga okkiriza Yesu Kristo nkwaniriza nnyo. Bw'obanga wayingira dda mu kkubo ery'obulokozi nkuzzaamu amaanyi, toggwaamu maanyi. Yesu mulamu ate afaayo. Mukama abawe nnyo omukisa. Mweraba.